Yes, natera okubanga okyekomidde ku Project Media TV nkugamba nti ekyokola kyamaanyi nnyo. Essaawa zino eno twakitegeddeko nti MC Cuts Katamba yagobeddwa ku Fame Lounge. Ne MC Cuts we yabitegedde ebyo n'avaayo n'awandiika ku social media icon yeemu n'agamba nti nno nze MC Cuts gwe mulaba wano eno mbadde hostinga abayimbi bangi nnyo ku Fame Lounge era mbadde sikola nzeka, mbadde nkola ne kawala kattu oba kayite ka socialist akayitibwa Alicia Boss Chick. Akaana kano kabadde kakakola bulungi ng'era tukwasaganya bulungi nnyo emirimu gya Fame nnyo nga bw'okiwulira. Nze we najjira Fame yali ekola emitwalo 4 buli kiro, naye nze nenjukwatako nebanga esobola okukola miliyoni 8 kulenja miliyoni 8 paka ku miliyoni 10. MC Cuts bw'atyo bwe yayogedde, yali ekola miliyoni, yali ekola emitwalo 4, ye we yeekwatako bw'atyo n'atandika okuba nga akola miliyoni 8 ku miliyoni 10 every Wednesday. Buli lwakusatu bw'atyo yalinga akola. Naye MC Cuts yabadde n'agamba nze natandika okwasolinga nga ne emyaka 15 era nze golaba nava mu family yali njavu nnyo nga bw'okiwulira, ate nkoze mu bizinensi y'ebbaala okumala emyaka 15 n'asooka gyeyo CV ye n'agamba nze nakolako ku governor, kilabu eyitibwa governor, nenkola ku kilabu eyitibwa Ronji, nenkolako kilabu eyitibwa Sway ne Rajiv Ruparelia namukolerako, nenkolako ku Liquids Uganda, nenkolako ku Nexus Launch Uganda. Ezo zonna bbaala z'amaanyi wano eno era nze sigobebwangako ku ezo bbaala, naye we musalawo okunswaza ne musambu mungoba olw'obusente bwammwe obutine nnyo. Nze gwe mulaba ndi musajja w'amaanyi nnyo era ngenda kuba nkola Celebrity Wednesday ku bbaala erimu era mwe mulinde bulinzi kati nnyo mulabe. Nze era ngenda kuba nkola ne interview ku Anikat, mugenda laba ekituufu kye kimugenda laba amazima wegabadde era ngenda baswaza nnyo, mugenda laba ebintu bye ngenda okukola mmwe aba Fame Lounge Kololo. Mugenda kakasa nti ze MC Cuts gwe mulaba wano eno siri musajja wa muzannyo. Ye yatunyonyodde n'agamba nze nakola emyaka 10, nze nahanuka okwasolinga nga nina emyaka 15 nembiyudinga CV yange, kati oli wanandika nze okumanyira kati mugenda kakasa. MC Cuts yamaliriza agamba mulinde interview eya Anikat, mugenda kakasa nzaani era mugenda kakasa MC Cuts yani. N'asooka yeebaza n'agamba wabala nnyo w'amaaso batso n'abalala bangi nnyo nga bwe mukiwulira be yawandiseeko abamu awo. Yagambye MC Cuts nze Katamba siri musajja wa muzannyo nnyo era mugenda kuba mukakasa amazima. MC Cuts gwe yawandudde yabagambye mmwe nze nkoze ku mabbaala mangi nnyo naye nga tebangoba, mmwe baani abangoba? Najja mukola emitwalo 4 kati nzize tukola miliyoni 8 ku miliyoni 10, mugenda kakasa nzaani. Kale bale kubaffe ng'otekuumiddeko amawulire mangi gakyajja era tugenda kuba tukutuusaako okwanukula okulala okwa MC Cuts.